bibino wano bijabira bawano nti government nejja abasomesa baba nabawerera ddala emitwalo 2 ku lukala lutongole lusasulirwako payroll. Kiki ekireetedde bano okutuuka okumuga omubulago kyono osoma wano olwaleero. Ndaba wano abanoonyi b'obubudamu bava South Sudan ne bafuna obuwumbi bwa sirinnya 33. Zino zigenda bayamba ki ojja zisanga wano olwaleero biri muno. Ndaba y'amalala agali muno gaagano wano. Gano gawandiise mu lupapula olwaleero ne bagamba nti abange ensonga ezikwatagana n'okusimbawo omuntu omu mu byobufuzi naddala okuvuganya ku ludda oluvuganya gavumenti muzitandise okutematemamu bano ab'oludda oluvuganya gavumenti kuyita mu bibiina ebyenjawulo. Baabana abantu ab'enjawulo be bakuleetedde nga balina n'ensonga zaabwe naye omukoggo ne gujjula mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Enteekateeka Kakobogo yiino ereeteddwa mu kibuga Kampala. Yiino wano nti Kampala Capital City Authority ojja kugiraba wano biki byekoze mu myaka 4 egiyise. Naye nno ne bakunnyonnyola n'ebirala bino ebikwata ku nteekateeka Grand Plan, City Grand Plan nti eno Kakobogo yennyini waliwo n'enguudo ezimu ezitajja kuyitangako babidduka abantu awo nga bagoomyawo bukerokero n'okulinnya enkumbaali. Dabayo bino ojja biraba mu bifaananyi ebijjuza omuko mulamba wano nga bwe birabise ku makyago olunaku luno olwaleero. Myaka 22 egiyise waliwo essomero eriri mu nteekateeka ya bonna basome eyo mu disitulikiti ey'Ekiboga nti naye essomero lino n'okutuusa olwaleero luno bino bwe bikujjira mu gatawulira vvumbe nti essomero lino likyasomera wansi wa muti. Somero kirino ojja kulaba essomero lino liri no St Joseph Primary School lya gavumenti liri ku kyalo ky'eyitabya ekisangibwa mu ggombolola y'Ebukomero mu disitulikiti y'Ekiboga. Ensonga yiino wano olwaleero bagikuwandiikidde ne libulako katono okujjuza omuko omulamba mwattu ogw'olupapula lwa The Daily Monitor. Muno olwaleero ne mubaamu amawulire amalala agagamba ti engeri y'okuŋŋaanya ebisasiro etematiza ti yiino n'esigala nga ekyaleetera abannakibuga naddala ababeera mu kibuga embeera eteri nnungi n'akatono. Kati n'abalala ne balabulwa ti abavubi abakozesa macure baabana basima ebyobugagga obw'ensibo abakozesa macure tibamugendeko mpola. Abawandiisi bakutte kalamu ne bawandiika. Waliwo ne pikipiki wano ndowooza ya bodaboda eno no katayifuuka akamotoka akatono kubanga omuwendo gw'abantu beetisse kikwetaagisa okumala okutta kaseera olyoke weetegereze eweese 10 oba 3. Kati embeera eno yonna erabikira wano olwaleero. Agava Nigeria mu bugwanjuba bwa Africa Muhammadu Buhari yawangudde akalulu k'obwa pulezidenti bw'eggwanga eryo. Yakutte Lweyo n'akukumba Atiku Abubakar babadde bavuganye ennyo yaliko myuka pulezidenti mbu yakaabye n'okusinda n'asinda n'agamba naye bamuwangula batya kakati ne yeekokkola n'agamba nti vulugu gwe yalabye mu kalulu kali mbu yaludde okumulaba awantu awalala wonna okujjako e Nigeria. Kwabadde kujaganya na kusagambiza so nga ate n'amawanga ag'omuliraano nago akalulu akaayo naye katambudde butooke. Lwaki serekereza lupapula luno luyitibwa The Daily Monitor? Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia. Etandikira ku sola ey'ettaala 2 okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiji, decoder n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital, e Bukoloto Kayunga ku Kampala Road, e Busiika ekyemmanga wa paaka ya taxi, e Mukono e Wantoni ku ludda e Katosi, ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi, e Nakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road. Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 modulo empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana. Eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti emu. Olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu? Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Sente eziva mu mayumba tezikumala kukola ku bizibu byo. Kankuzigirire Birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa sente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 noti 3 oba 0758 393 56.
RNG Power Center ekuletedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu farm eri abalunzi n'abalimi, era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo, saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono, bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 tugenze buterevu mu lupapula luno lwa Nela 24/7 News olufulumira ku mukutu gwa internet www.nela247.com. Balese gulire wanne bawandiika nti ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bakkaanyiza ne bagamba nti Meja General Matayo Kyaligonza ateekwa buteekwa okulekulira ekifo eky'obubaka bwa Uganda mu ggwanga erya Burundi. Bino ebyekuusa ku kuba omusirikale wa poliisi ow'ekitongole ekivunaanyizibwa okubya ebidduka Sergeant Namaganda yafuuka kazaala bulwa kalusambulira awedde emirimu. Mwaddemu ababaka nga baabano Jack Wamanga Wamayi, Muhammad Muwanga Kivumbi n'abalala abawerako baabano balinye enkandago. Daba yamalala gali muno olupapula lwe luno Nela 24/7 News. Akubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga Rebecca Kadaga yagambye nti wali buzibu ku mpaka z'abakyala abawunde ebisinga ku bino gyabisanga muno bino bireeteddwa nange byenkulaga. Dabayo Hussein Kyanjo yaliko mbaka obugwanjuba bw'Emakindye mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Amawulire agavaayo mu ddwaliro gye yatwalibwa New Delhi mu ggwanga erya Buyindi gagamba nti gagongera okuleeta akaseko nti wuuno yaweebwa ekitanda mu mbeera eteri nnungi oluvannyuma lw'ekirwadde okumuzingako nti kaakati atandise okuleeta akaseko ku matama. Bakuleetedde ddala lirino gavumenti bwegenda okuwandiika abasomesa 2,212 olwo nno omwaka gw'ebyensimbi ogujja gulyoke gutandike nga abasomesa nabo balimu embavu. Muno olwaleero ngeri gye mulimu amangi ebisigadde dekambyerekereze mbikulekere gw'onoobisoma bw'onooba ng'otuuse olupapula luno we lusangibwa. Kyenva nkuleetera olupapula kaakati oluyitibwa The New Vision. The New Vision wuuno naye aleese agage ge yawandiise. Awandiise The New Vision n'agamba nti ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya ISO kiikino kyatandise okubuuliza ku babaka. Mulimu Abudu Katuntu abadde ssentebe w'akakiiko Kosase, gattako munne Anita Among naye wuuno Kosase nti baabano kigambibwa mbu balina engeri gye basinkananga Sudiru Paleria ti agiriwo mu Kampala mu mbeera ya kyama nnyo. Munaye ebyo baamusinkaniranga ne wabulawo omuntu yenna abitegeera. Naye engeri gye gwakanga omusana kaakiro n'atabulamu bino bye bivuddemu. Daba gavumenti bwegenda okusasula ensimbi eza pensoni mu bwangu ddala ti ebintu byonna bikolebwe nga bwe kigwanidde. Daba y'amalala agali wano olwaleero gaagano wano bafirimu star okuva mu ggwanga erya Buyindi bataka mu Uganda, era n'ebisinga wano byonoolaba wano biibino baabadde baanirizibwa wano. Baabadde baanirizibwa ojja kulaba omubeezi wa minisita w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda bwe yabadde ng'ayaniriza bafirimu star. Katina amawulire agali mu lupapula lwe lumu luno ne bakubuulira pulezidenti bwe yasabye ba RDC n'abagaa nti mufeeyo nnyo ku pulojekiti eza gavumenti. Ba RDC abasinga babadde beenaanisa ebyambalo ebyekinnamagye ojja kubalaba wano mu kifaananyi ekyawamu bonna baabano. Katino ne bagamba nti bangi ku baazirwanako bagenda okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti badde ne mukati beewogome. Uganda Revenue Authority Ssaabawabi wa gavumenti baabano wano nti abakozi okuva mu bitongole ebyo byombiriri waliwo abaavunaaniddwa emisango egy'obukenuzi ojja bisanga wano olwaleero bireeteddwa. Waliwo omuntu w'enzaalo ya South Africa yafiiridde mu woteeri mu Kampala. Onoomusomako wano olabe yabadde ani. Kaakati ne bakuleeterayo amawulire amalala gaagano wano ne bagamba nti owange waliwo b'ofiisa abali ku madaala aga waggulu ab'ekitongole ekya poliisi ng'omu ku bo wuuno yakwatiddwa ng'akuuma ekifo awakuumirwa ebyokulwanyisa tiono abadde alina engeri y'ekiwunjukira gy'akwatamu bino okubiryamu ensimbi. Ti bano ne bamutabukira nga bukyali si kulwa nga abateeka mu katyabaga. Bingi ku bino ojja bisanga mu lupapula luno olwaleero naye ggwe oneesomera. Bakubulidde envunza kye zeekola mu masomero ga disitulikiti y'eBuyikwe eyo. Mbwe abaana abasinga kaakati batambula nga bamabebbere bennyini abawedde emirimu. Mbwe ate tezikosezza byanjigiriza nazo wamma zeereka zityo. Lwaki seerekereza olupapula luno luyitibwa The New Vision nkwateyo ate ku lupapula olulala olw'ensonga y'akadde. Tugenda okukwata olupapula olulala luno wano ojja ddulaba. Ono awandiise mu lupapula luno oluyitibwa Mulengera News n'akuwandiikira n'agamba nti President Yoweri Museveni bunaabaako bakwata ku nkoona ddala ku nsonga y'okutuukanya amateeka aba Law Reform Commission
Munakalema nga ayongera okuligguula mu kuligguula kwennyini okuwedde emirimu ku nsonga z'obukenuzi. Mulengera News bw'avudde awo n'agamba nti abajjeema bwe basiima enkola ya People's Assembly ne bavumirira ensonga y'obugugulano obutaggwa abantu ne basuukira ng'omusu biri muno olwaleero jja biraba nti waliwo wano baabano wano baba muliraano ne batabukira abamu ku bakulu mu ofeesi ya Ssaabaminisita omubaka wuuno akiikirira abakyala nti nsonga ezikwatagana n'amaloboozi agali waggulu okukamala. Oli n'abuuza nti naye kati eno y'enkomerero y'akatuntu oba nedda nti nga Nawolovu tafiira ku bbala limu. Onaagamba nti yaako omuntu wekaayogerera jjo n'olwaleero wekanaayogerera. Kati no ensonga zizino wano zonna mu mulengera news.com wojja okusanga amawulire gonna ago n'amalala mangi gesikugambye. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofune Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumikaya woma Yuga Check kasofune tuta Yuga Check supayasenga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Luno olupapula lwa Bukedde ebya senior 6 bifuluma leero eby'omwaka 2018. Baabano wano abakyala abawunde bayingidde Parliament mbu n'ebuguma ojja kulaba ababaka abamu ne basattira obukunku. Bakuleetedde Donald Trump president w'eggwanga erya America yasinkanye munne Kim Jong-un president w'eggwanga erya North Korea. Ne basooka basikangana mu mikono ne banyumya ne bagamba naye musajja muno nkolo otogisika nekusika nosika nekusika ojja giraba wano. Olutalo Pakistan ekubye ennyonyi za Buyindi 2 nezireka ku ttaka. Ebisinga wano biibino muno nange byendaba. Nabo abooluganda babiri baabano babasse mu ntiisa kitalo nnyo. Kati n'omulala omusajja wuuno agattiddwa okutta kirumira onoobiraba wano olwaleero. Kakati amalala ate agaleetiddwa mu lupapula lwe lumu luno mulimu ono ebyabadde mu kafubo ka Donald Trump ne Kim Jong-un owa North Korea nabyo ojja bisanga wano. Laba ye ate amawulire amalala agakwata ku busobozi bwa Pakistan ne Buyindi mu bintu ebikwatagana n'ebyekijaasi. Awamba abawala bamuvunaanye ojja mulaba wano musirikale ow'amakomera ng'asiba empingu ku musajja ono. Omulangira Wasajja akomyewo mu kakiiko k'ettaka ery'emutungo onoogasanga wano olwaleero. Agambibwa wakutta ab'essomero ly'ekyengera bamukutte naye ojja mulaba wano. Kati n'agasinga ku go gali muno. Bakuwandiikidde wano n'agamba ono alumiriza mu punta kumubba ttaka nabyo mu ebiri olwaleero. Ebinaatuusa ensi ku nkulaakulana y'ensibo omwaka 2023 babireese. Asiika obulamu tassa mukono ettalo litwale mu ddwaliro ziyiza okulwaza ate eggumba. Olwo ne bakuleeterawo muko ogwa jjajja w'abaana nga jjajja akugamba nti omwetango guyamba omuliro obutazuuka. Ekiroowa kikozesa okukaza ebiwundu. Kozesa ebikoola by'entuntunu okwengeza entunuka ku ngalo. Kafumba omusajja mukozesa okugoba olusu n'oluwumu. Byonna n'obisanga muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa Bukedde. Afulumye ku makyago olunaku luno olwaleero n'akubulira poliisi bweyongedde okuluma mu byaliigi. Abazimba nakivubo baabano kati bawa essuubi. Poliisi eremedde kuvira mu liigi. Vipers eyise wagonda mu Uganda Cup. Liverpool erimu ebituli. Byonna n'obisanga muno olwaleero mu lupapula oluyitibwa Bukedde. Nange lwenkuzigiridde nti ddala bwe ndulabako wamaddala engeri gye lufulumyemu gerulina mangi. Bataayi omusi w'enswa munnange ekimuleeta essanyu kulaba mwaliiro bwe gukutte enjiira. Agali mu zaaleero zino zenkuyitiddemu gakubanga misu. Temulema kwegulira kopi olunange munamponya gano ate okugafuula emboozi y'abakwasi b'ebimya mu lugusa abalalu abatavunaano. Kati nno temugayitako kuutwe kubanga yafuuka ddondwe yanoonya omutuluzi ne bakka ejjindikiro agenda amunaazeeko voobe. Mbaagaliza olunaku olulimu n'okusamba endigito nga bazadde b'enteeka abeeriira lufuuwa. Nze kanteme olumasa okusinziira erudda wano sirina galinda ssaabi ate kugenda ne lisima endoliro mu luzingo. Obwomi bw'empapula z'amawulire ku lubuga lwa Simba ne Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Eno y'essaawa y'endala ku lubogola Simba. Bwemba nkwetaaga nebyoyita nabyo mbyetaaga naye ate buliwo binyema olwafunirawo owuliriza lubogola
Wuliriza ennyimba ennyuva ezaffe ezawano wegiye